bana basomesa eno kakati buli lunaku class erimu fe musomesa nga tumina ku TV ziba sawa 5 bweziti ngomusomesa bwasomesa omwana wabikula kitegeeza bajja kuba bakwatagana mu byabasoma Bukedde yekoze ekyo tugira kuba ku TV West atera ne ku Urban TV bampita namala wembwa muzikulwa mutasingwa Idi Mbaraka saguye musama wali nyo atuse buza kubali bafe bagalize Idi nungi tulumbise Nkyasoma sente zino sente nyingi bana abaana bagenze wajjeno abana chifulise na jeno Salim Sale webale kuyamba abantu bano ebibiina Uganda National Cultural Center, National Cultural Forum, Uganda Musicians Association, Uganda Music Superstars Association ekita Jose Chameleon biri mu buwumbi na buwumbi ekipe kifunye da bona abadde wajjeno n'abasuubiza naye ndowooza story yotujiddire kati Idi Aluha enyamejja gwe tofaayo naye Hassan Nduga muganange musiraamu mulokole mukristaayo musajja oyo bintu bingi nnyo eddiini tanyina gyanywereramu kati waliwo omusajja yazza nga nti Hassan nga yanzibye Nduga nga yankoze bubi bambi nga bwe mumanyi tuli mu lockdown nenno bandooza batandika ba 2020 awo mu lockdown eri yasooka ne basinkana kati bwe basinkana Nduga n'akola agreement n'omukulu ono n'agamba nti kyenjagala nteekaamu kasente ebivulu tusayininge ndibiyimba nga lockdown ewedde ebereggwa second wave nejja 2021 ne tuddayo nyongera akasente n'amuwa n'ettaka zimba ennyumba lockdown bweggwa 2021 oba 2022 nja kuyimba ebintu byo nti kale omusajja n'amuteekamu sente toto ya sente yaŋŋambye badde awo nyingi okuwuliza Hassan Nduga essimu nnaku meka teriiko nti wayi ali South Africa yagenze ate mbu agenze ku kyeyo embeera yaganyi teyasimbula wadde manager we nange omusajja noyangaye Mukama Katonda ekiri ku nsi eno yono so twategeka so nyingi Hassan Nduga oyo ntegese so zonna sinafunamu abali tanayimba atayina luyimba nalwo yayimbe ku so zonna zetwategeka akasente nakateekamu nemugube nemugane lockdown gwe togityanze nja kusobola okubeererawo natandeze buyayi kati lockdown bweggwa jakande bwe tutandikira asasula ebivulu byo asobola okusasula ebivulu byange kuba nejagenze ndaba bangamba tagenda kudda yagenze naga ate mukugala tyansibule nakyo ate kyanyongedde okumunya tagenda kusobola kubako bwansasula akati nze lokolawudirigwe newe omusajja bwansasula kabuli kimu nkirwanye era oyo Dudu gwatera okugamba nti Dudu mpedde ku yange ne bambi naye musanze nga musajja tuneyo mulese mu bbanga naye ne muguli akayumba era ngenda akakulaga weekalewa gwe ndigga yakusiibudde Nduga teyansibudde bugenda okukyanga essimu ze teziriiko kubanga ennaku z'omwezi 19 omwezi oguwedde nasemba okubeera ne Hassan Nduga nga ye yebye yekka kuba badde kyantwalako bingi ambaye nakamugulira ettaka wano olw'emiti yana wano kisamula mufunza ayinza okuba yakubye ebintu bya sente nga meka ne poloti nga ogibaliddeko nga mbaliddeko ne poloti yange mbala miliyoni zange ziri 5 ebintu bya Nduga biba bizibuzibu bibamu obufere ebintu bya Nduga ate gwa mu managinga gw'oli otya anti kati olaba kakubula ekintu kimu nti omanaginga omuntu naye nga tomanyi lifestyle eyetya okubira ebya South Africa bintu bizibu kozi ate era yayimba bintu bizibu ayina oluyimba leyakubya ennaku zino naye maama ebintu bya Nduga bintu bizibu naye newe buli yakulirewa pasita yiga muganda wange bintu biba nabbi omukazi bamuta mu kimpukumpuku mu mpolampola ekituufu bamute naye maama abantu tebamanya nti nno bamutadde era gyali yasirika bece nebiri ebyokuwabira omusumba Jjengo nti ayagala ABS muwe siringi miliyoni 750 yagikolerera ennyo n'atasasulwa byonna n'asooka abimma amazzi gwate munnange kaakati mbadde gambye ku sitoola eri ey'abayimbi abagenze eggulu ne balaba General Salim Sale kale ne mugamba munnange tuli bubi ekyo naawe okimanyi kaakati ekizibu ekiri mu bino Jeno ye nti akasente akata naye bano abayimbi ati olwedde ogenda kulaba firimu Kayo Wisdom yabanza okugaba eri emmere ne bajja nga nti naye ffe tuwulira nti abafirimu nabo baabawa kakati naye ffe nga tetufuna kati wulira ebibiina ebyabaddeyo ne allocation sente ze baabagize
Uganda National Cultural Center be babaddeyo, National Cultural Forum babadde, Uganda Musicians Association ekulira Fina Mugerwa ne Sindi United Music Pastors Association eyo nempye nnyo eyakamenya kakati anti era ekyabatutte abayimbi abo boolaba ababaddeyo nga jena yagala one bakwatagane bulungi kubanga entalo zibaddewo ddala ku kyakamiliyoni n'ekyabasindi kyawuma kakati allocation the UMA noted that the increased funding for their association is needed. Kakati nalyoka agamba nti okay, the funds made for institutional development had been released as follows. Sino sente z'aba artists 800 million zawewa NCF National Cultural Forum, 700 million to NCUP nabisomi waggulu bitegedde, 800 million for MAP for naye abantu bakusobera akuba essimu alaba jojjamu ebintu kale olaba ate nno okiwandiko bakatimpereza kati muntu gw'oli mubi nnyo for development of digital platform 800 million simanyi zino mwemuli ndowooza zino ezagundi neera nezagenda zisoma ziri eza concert zino eza online obitegedde byabayimbi bakolirako online myaka ebiri miramba nga bayimbi bayimbira abwe bata the amount allocated to the e-concerts 300 million zino zonna sente ziva mu operation wealth creation kuba jeno ayagala abantu babenga balina kyebakola ne sente endala nyingi kati kangende ku babaddeyo abakiikiriddwa Sindi Wawuma, Fina Mugerwa muwandiisi, Big I, Isaac Aruchi omutegedde wa Limitex bali bombwe Okeno Sam Jose Chameleon oyo jeno yasanyusa omulaba, Palaso Kimaiko, Jemba Joseph, Sophie Nantongo, Sophie Gombya, Semanda Mansur, King Saha, Karol Kasita, Fefe Busi, Ziza Bafana, Ragadi, Batambuze Charles Wizo. Bebakiikiridde abantu babadde eggulu. Yes, kati gwe bw'owuliranga omuyimbi oli eyonga ebintu tonategeera ate sinafuna kusendeza nabbanja abo osobola okukola ki bakubira ne bakunnyonnyola at least kuba nange buli wempita seeguya banne kakati ffe waliwo ab'ejjinja n'ab'embalala abayimbi bambi ate ekibiina kyaffe ekyayejjawo bannamawulire Entertainment Journalists of Uganda ekyo kati eggulo kaye yagenze ng'agaba emmere mbana akavaayo abafirimu nga bantuukirira ffe ne kaye ate n'agamba nabbanja munnaye Katikkiro twakusindikira amannya g'abayimbi bano tebannafuna dde emitwalo 10 n'abalala ne bajja ba Jackson naffe abazanyi ba firimu tetunnafuna ab'ebina Uganda mmere na ki be banondoza bwe tusibula katubabalekere. Musanyufu ekisooka nti nsobola okulaga abakulembeze benkulembera nabo mu federation etwala abayimbi ba gospel mu ggwanga. Abakulembeze bano emundaba emabega bonna batwala abakulembeze. Omukulu ono Henry Wamala yakyasinze okulembera association esinga obukadde ey'abalokole bagita Yunaga. Ono creative dance mugimanyi, ono atwala association namba y'abazinyi nezo nazeegattire wamu ne tukola federation. Nze ndi member wa Viga, ndi member wa Yunaga. Emmere ebadde etusumbwa kubanga kosenjala ffenna beerumye n'abagospel balumye. Ono ye muyimbi wa gospel gwe mmanyi akola shows e Bulaaya mu bazungu nga temulimu na Munnayuganda. Ono gwe mulaba ono kopi. Era nali mwawusolere mu press munanga jangu kana molbo tukikube. Ono omusajja ono gw'olaba nga akuwa katuti n'akuba show n'eggwa. So William Mukimbiri wuno atuuse ono kansala mbayimbi ba gospel ekinewunsa ne kino kankyogere. Ono yali ayimba dance n'eddoboozi oliwulira. Amanya bampita Kupi Blay mwebale emirimu gyonna gye mukozi mwebale nakuba bawombeefu akamereke tuleese katono naye sebo mwakakkiriza. No problem. Amen. Obuyambi buno obuzze nekisoboza okukwasaganyaawo abakulembeze abo tubayise ne tubasaba bo bagende ba-identifying abantu baabwe abasinga okuba vulnerable. Maama Nabbanja twawandiika nga ba artist kitegeeza abayimbi bonna ne tubisindika. Neteri yafunyeeko kwadde ku mitwalo 10. Nze tulina Mukisha Jackson sente tewunya mulimu nga ndi muzanyi wa bina Uganda ate ndi director kuva Big Boys Buduku family nga tulina bannaffe bangi abatazze ffe tetuyambiddwa nga bafirimu
tuli ba artist fena batuyita ba artist fengabe abazanyi ba filmu tetuyambiddwa ensonga enkulu kati mwagalani abayambi twetaaga pulezidenti w'eggwanga n'abantu bonna mama fiina bahamu bonna baveyo batusobole okuyambibwa nga ffe naffe tuli bannayuganda ate tulina bangi emabega kubanga ebibiina nga bwe tuyita ekibiina kitalina baana 10 emabega. Amanya Pafra Richard Walakira ndi director producer ate omuzanyi w'ebibiina Uganda. Olwaliwo gavumenti era kye yayisa COVID Relief Fund. Naye mu COVID Relief Fund ffe netugatta mu category emu aba National Cultural Forum ng'egamba nti Apex Board egenda okugatta bonna abantu abali creatives. Olwaleero abazanyi b'ebibiina Uganda National Cultural Forum gye batugamba nti mutugwamu terina kintu na kimu kye yali eyambye kuffa abazanyi b'ebibiina Uganda. Ffe weetuli abazanyi b'ebibiina Uganda naye njagala oli aveeyo alage nti nalina ssente zonna ze yali alizinze ne zijja ku bazanyi katumaliriza naye banaye kantumire ku musawo wange Profesa Omukenkufu Nyanzi yakolako munnange buli omu alina omusawo we looya wange yafa Patrick at least mukama nandekerawo omusawo wange gira obeerawo Omukenkufu kale naye nga tubajukiza abetaga akatabo ka Harvest Money bambi gyegula amawulire gye buli tubutunda ebyokulima n'obulunzi ndowooza omanyi webifuna ababiremeddeko bafunyemu akasente tubagaliza Idi Ennungi Idi Mbaraka ali ku kamera amuyita Ibra producer Luima Jime mu control room mutawani wange yakoze Christopher Kato yali ku kyuma social media we bali Rebecca Kobutunji ne waliwo omukyala awo omusajja ono ali ku kamera ono bamuyita Ibra n'omugambwe olugambo mu kyenkya luwagiddwa Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Musikiti esimu noti 7724